kubanga jali amutunuulira naye naga yes nina omukwano. So ekitiibwa Katikkiro waliwo bw'otalaba abali eno bembadde njagala okusaba olw'ekitiibwa kyo twabateekedde entebe eziri wano bajjeko wano. Bali wano bahajati ne bahaji ne bamami, waliwo entebe olw'ekitiibwa kya Katikkiro mukkirize mujje mpola mpola. Entebe zino eziriko ekitiibwa Katikkiro nsaba obalabeko. Abantu bayinza okuva wano Uncle Julius baleete mpola mpola ne bagaa nti nabakwese mu galagi. Ebigambo bibaawo, musajja yatukweka yaddira n'atupakira mu galagi eyo. Era ow'ekitiibwa Katikkiro teyatulaba. Nsaba mbakubireko engalo nga bwe bava mu galagi. Kaabadde kakodyo bateeka eyo ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro. Kabaleete mpola mpola ba mu nju bankizo. Batambula mpola mpola. Mubawe ku bugalo nga bwe batambula. Muyinza okunteekesaako omusanga awo. Ffe yatutereka mu galagi, owaffe bwe yavaawo yatufuula mmotoka ne batutereka mu galagi gye baatussa. Bajjajja bonna baabo abali eno njagala mutuwe ku ngalo bwe zityo. Muzongeremu engalo tezivunda. Kuba engalo ezo zikube nga tezisibika. Koona engalo. Owekitiibwa Katikkiro abo twabadde tubagaye kutuulako butuuzi awo kati tubaleese mu maaso go. Era kati omusango gwo nti twatereka mu galagi teguyinza kubaawo kati. Teri gwe twatereka mu galagi. Mukadde wange ssebo nzikiriza nsooke neebaze Mukama Katonda ow'ekisa ekingi atusobozesezza okubeera wano. Naye nga sinnaba ow'ekitiibwa Katikkiro nzikiriza sooke mpite mubaka munnange Dr. Hildaman Hilary Kiyaga okuva e Mawokota wano ajja atuuse obubaka bwe nga wooli. Njagala muwe engalo. Ajja atuuse obubaka bwe ssebo nga wooli. Naye nzannya oluvannyuma Musereko ow'ekitiibwa Katikkiro ssebo njagala okusiima weebale okutuwa ekitiibwa ky'otuwadde mu famire eno n'obeerawo omukolo guno mukulu ogwa kitange mukulu wange Katolu wange. Protocol manyi bagiwadde ekitiibwa naye njagala okwebaza famire eno. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro nze Kiyaga Hilary Innocent Dr. Hildaman nga nze Shadow Minister wa Arts and Culture. Ebyobuwangwa byetuliko wano ate n'abayiiya nga mukulu wange yali muyiiya Nakinku. So nyimiridde ku platform entuufu. Njagala okwebaza famire eno Maama Anne weebale okubeerawo ku lwa mukulu wange omulongo Katolu Bwama n'omukkiriza okugenda mu maaso n'omulimu ogwo. Bangi balaba ng'omulimu gwaffe guswaza naye wamusapootinga era yayogeranga kimu bibiri Ani
webale okutusupportinga yembeera eno eri wano essaawa zino. Njagala kwogerako ssebo mukulu Nsereko kantu kamu. Nga Minister wa Arts and Culture, mentor omu ku be nalina yali mukadde wange ono. Mwami Katolubwamu ono yampa obudde bungi mu art, naye bwe nayingira mu parliament ate yannyongera obudde. Mwami Katolubwamu n'aŋŋamba waliwo ensobi gye nkoze nga nvudde mu parliament nga sikitereezezza, naye gwe nkulagira bulagizi genda okitereeze. Ekintu ekitawaanya abayiiya, ekitawaanya industry, kwe kubanga abayiiya tebafuna nga bwe balina kufuna. Genda mutereeze copyright. Era meeting gye twalina twali ku Serena, ne mutegeeza nti ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu olinga eyaloose naye twabadde mu meeting y'emu n'antuma ngende nkole ku copyright. Era ngenda kusaba leave. We twazikira omugenzi Katolubwamu nga parliament empadde leave. Era mbadde ndaba ebyaliwo mu kuziika, amazima ddala nga copyright ye yali ku mwanjo. Kyannaku tituzze mu lumbeera nga copyright omulongo Katolubwamu gye yantuma tennaba kubeera implemented oba tabled before parliament. Njagala okusaba abayiiya abali wano, gavumenti ne bweneetuwa billions and billions of money nga tetereezezza mulimu gwaffe, ejja kuba etudongowaza budongowaza. Ffenna tugende emabega, gavumenti tugibanje okulaba ng'ekola enteekateeka ku kye bayita copyright. Kano ngenda kukasembyayo munansonyiwa. Saawa eno tuli mu budgeting process, naye baleese budget ekwatagana ku bayiiya etwala industry mu maaso. Buli MP yagikubye, buli MP ng'agamba no, tetugenda kuddamu kuwa ba artist cent, kubanga abantu bannakigwanyizi abasobola okutuukirira President Museveni, abasobola okutuukirira Sale, basse industry, ba John Segawa ne balabika ng'abasajja abatalina mulamwa, kubanga abatuukirira abo abalina okutuukirira teboogera biki industry yeetaaga. N'olwekyo ndi wano mbategeeza parliament tetugenda kuddamu kusupportinga kufulumya ssente n'emu okujjako nga tutegedde zigenda wa. Nze omu kuba advocating the industry eno okubanga baginvestingamu. Naye olumu nafuna obuzibu ne president wange, era nkwetondera Robert Kyagulanyi Ssentamu president. N'aŋŋamba osupportinga otya gavumenti okuteekamu ssente mu industry nga ssente tomanyi we ziraga. Essaawa eno nswala mu maaso ge, naye ng'ekituufu nkimanyi nti industry waliwo weerina okubeera supported, waliwo we balina okuinvestinga, naye abagwagwa abatuukirira president ate tebatuusa bubaka kozeseza kigambo kikyamu. Abo abatuukirira president tebamuwa waalina kuinvestinga, abatuukirira ministry tebamuwa wawe balina kuinvestinga. Mwami Senkubuge, mwe mwatu inspiringa okujja mu industry. John Segawa, mwe mwatu inspiring okujja mu industry. Olw'okuba si mmwe muli ku layini wano, mubeere nga fighter ono, kuba yali fighter nga takkiriza atamanyi kugamba nti yamanyi ng'ate ali mu position omugolola. Naye olw'okuba mmwe mulina ensa, industry mugirekedde abagitwala nga bwe bagitwala, mujje industry tugibairinge out. Mwami Senkubuge temugwamu maanyi, mwami John Segawa temugwamu maanyi, Mariam Ndagire namulabyeko wano yesterday temugwamu maanyi. Katolubwamu kyayagala abamanyi ba advising abatamanyi. Copyright ejje, you know. So sebo Honorable Muhammad Nsereko, webala okubeererawo family, naye nsaba abayimbi mwenna eddoboozi lyammwe lituuke, mugende musabe. Twagala kimu copyright si ssente,
ne Katolo Bwamati yali advocatingira for Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanza nnyo Honorable Dr. Hildaman era webale nnyo ebigambo ebyo ebirungi by'otuusizza eri olukuŋŋaana luno. Ssebo mukadde wange, nina ensonga bbiri. Manya nyambadde ekkooti y'ebyabufuzi y'abakulembeze n'abasuubira okufuuka abakulembeze, ate nga bw'omanyi Kato wange nagamba abantu wano nti tukole nnyo ekintu ky'okwaniriza abantu nga Kato bwe yandikoze. Kato yali muyonsa wa bonna era ng'ayaniriza bonna. Eddiini yo si nsonga kibiina kya byabufuzi, ye ng'agamba kimu solidarity, solida, nti ffenna buli bwe tunywere solida ng'owamulabirako ddala. So mukkirize Ssebo Katikkiro wamu n'abakulu b'ekika ky'Effumbe ne bannaddiini mwenna abaliwo, munzikirize ebigambo byange nja kubyogera nga mpunzika, naye mpite buli omu munnabyabufuzi ali wano, kuba nnyinza okuba sikulaba oba nga sikwetegereza n'ogamba Honorable teyandaba oba nali mbulidde mu bantu. Nsonyiwa, ntangaaza nnyo, naye bw'oba ng'oli jangu wano ne bw'okolola obukoloza erinnya lyo Katikkiro n'akulaba n'amanya nti wooli. Kakati bw'oba ova mu kibiina kye kale mujje bannabyawo abakulembeze nno bangi, sirabye Shamimu wano, jangu tolowooza nti wano nti tubaboola, wano tetulina gwe tuboola. Jangu oyongere abantu obagambe, oyinza oga Ssebo Katikkiro watugamba nti abantu bonna gweobaniriza, si bwe kiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Omumbejja Zarwango Leila, erinnya munansonyiwa kantereezeemu ndi mwana Muganda. Erinnya Zarwango Leila Omumbejja Musenyi ekyokubiri mundabiranga ddala. Neebaza nnyo omwami Honorable Nsereko okundabamu omulamwa. Taata nsaba Allah akuwe ky'osinga okwagala, ekifo kyonna ky'oyagala mu nsi muno akikuyisizeewo nga tofunye akuvuga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Happy New Year, ladies and gentlemen. Vaibonga ntono. Happy New Year, ladies and gentlemen. Erinnya Nanfuma Shamim nga nesimbye okufo ky'omubaka omukyalo wa Kampala. Nange nja kwebaza kuba ono abeera kojja olw'okumpa akakisa kano kojja. Naye nga 2026 ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala Nanfuma Shamim temumwerabira inshallah. Teri gwe tubuuse atazze, Abaganda bagamba ataliiwo tagwirwa ki. Akati nzikiriza Ssebo Katikkiro ngwanjulire organizing committee segawuliwa organizing committee vice chairperson Ajabe Father Rebecca Jean, lwaki mwetya ku mukolo ogwanyumye ennyo bwe guti gwe twasuzeemu okuva ekiro. Mukama wange oyo Abe Mukiibi oyo jangu dde eno munnange ate odduka ki ate mwagala buyinza ate akantu kokka akabwatu. Ssebo mukama wange yoluno olubadde olukiiko olutesitesi, naye we sibadde
meeting abadde azikubiriza Hajjabbe Mukiibi era omulimu akoze bulungi kamusabe atambuze omuzindaalo guno eri abantu bonna bakweyanjulire era obamanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya nze Sebagala Sulaiman abadde Chief of Protocol ow'enteekateeka z'omukolo guno. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya nze Rebecca Jingo nga mbadde mu kakiiko ak'okuteekateeka omukolo guno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpitibwa Nabukalu Sophie Gonde. Omukyala w'olugave nange mbadde kakiiko. Oweekitiibwa Katikkiro eyanze olw'omukisa guno, nze Robert Kasilanje, nze Managing Director of Victoria School of Beauty, ate nze President wa Skilling mu Africa. Naye Oweekitiibwa Katikkiro njagala kukuloopa nze President wa Skilling mu Africa. Oweekitiibwa Katikkiro njagala okutegeeza era okukuloopera nti ngenda Busujju nga mmemba wa Paalamenti. Bali eyo bakankana kati kubanga ensonga nzikwasiza maanyi. Mbadde ku lukiiko olutensitensi era nze abadde owalita gye nze mbadde nkwataganya Pastor Mujengo okumuleeta wano okusabira omukolo guno n'okusabira omusikameezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya lyange nze Lwamit Miles Apulis. Oweekitiibwa nange nsaba okuloopera nti 2026 nange nsonze yesewe era nange ndi omu ku batesitesi abadde kakiiko kano. Mwebale nnyo. Solida Sebo Oweekitiibwa Katikkiro, nze Julius Dumba muzzukulu wa Kayiira. Nze ndi mwesimbulwa nsonga ate Sebo mukama wange nkolaganyeeko naawe ebbanga ddene. Era Sebo nkuloopera nze Julius Dumba abasolida basazeewo tujjuze ekifo kya Lubaga South mu Parliament. Si weewaawo Lubaga South tegenda kukyukirirwa bulungi, twongereyo oluseke paka mu Parliament. Si weewaawo. Amina. Ssaabasajja Kabaka Wangaale, Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro, nze Mulemanja Kibirige, ndi musajja n'eddirangeye, ndi muzzukulu wa Kasujja Ebusujja, ndi muzzukulu wa Magiriba, ndi muzzukulu wa Nkali, ndi muzzukulu wa Yakobo Lumbuye akalamidde Mutungo. Ku kakiiko k'omukolo guno nze yakuligese tuyite mukama wange era bonna boolabye abataasizza effujjo nze yabakolidde. Mwebale nnyo mwebale. Ssaabasajja Kabaka Wangaale, John Segawa ge mannya gange, tusensewuse Katikkiro. Nze advisor w'omukulu owa Revolutionary Front Sebo. Advisor bwe betandise emirimu gyaffe. Weebale byose. Advisor mukambwe nnyo oyo asobola okwadvisingira ku muzindaalo kwennyini. Kale mwongere obugalo Mwami John Segawa era kakati kansembyeyo mukiise munnanga ate nga mukulembeze munnabyabitone ate era nga mwebaza ye ne Dr. Hildaman n'ababaka abalala basuze wano naffe ekiro ate era ffe tubakeereza bo tebakeerewa. Aviira ddala eri ewaffe ebudde yakiitirira Bukomansimbi
ewagalamidde Mango wa Kasimba Hajati Nuriyat Nabirinzi Nsereko. Omwami ono yoyo gwe mumanyidde ddala Honorable Solo Kayemba mumuwa obugalo ajja ababuuzeeko. So Oweekitiibwa Katikkiro, abakulembeze bannaffe abali wano, bwe tuva mu kisaawe ekimu ekya art bendaba wano, muganda waffe Nsereko, basolida mwenna nsanyuse nnyo okubalaba. Nze Kayemba Solo nga bw'ayogedde, naye obuganda wange lwami kyagamba nzija, ekasiba nti nzija, kati Ddumba n'Oluseke Ddumba naye abantu basazeewo. Ojja kubawulira ng'akalulu kawedde, oba kiriwo kubasalawo bati basalawo. Ssebo nze ab'Ebukomansimbi basalawo dda bakiikire mu Paalamenti era nga nze mubaka waabwe. Bukomansimbi South waliwo omukulu akuli emabega Mwai Matovu Joy Senior, oyo nze mukiikire oluzungu lwe waabwe nze ndoogera mu Paalamenti. Ndeebaza nnyo mwenna bannange abazze na mwenna abakoze kyonna kye mukola okulabika nti muganda waffe Katolo Bwama olumbere tulikola mu ngeri emuweesa ekitiibwa n'engeri esanyusa. Muganda waffe nnyo yefe obuvubuka bwa Nuupu bwe yayogeranko buli kaseera ne ku ssaawa yonna kuba muganda waffe era tusigadde tuyimiridde naye tusaaba famire okutwala mu maaso legase. Tetulina byakwogera bingi ku solida ne tusaba busabi Mukama gy'ali ayongere omukozesa n'amaanyi kuba ffe tukkiriza nti omuntu bw'afa tafa. Ayongere omukozesa n'amaanyi tusobole okwongera okulwanirira field gyalwaniriranga ennyo n'eggwanga lyaffe okutwaliza awamu. Ssebo omukulu owa Revolutionary Front n'adivayizawo weewale nnyo okuteekateeka omukolo guno. Engalo ez'omwanguka eza Honorable Kayemba Solo. Kale njagala tumwongeremu engalo nga tumwaniriza okuva Ebukomansimbi. Nebumwetu advisor yimirira wano, advisor weyimirira wano bubali bagende. Kituufu naye naye bakubireko mu ngalo oyogedde nnyo. Jangu wano mu maaso tajja n'oyogera omusana ne gukwokya kankufuuwe yeesike olirayiye akati dda wali. Kooki sooka ojje omulimu okoze manyi naawe genda otambule bwoti si gwe kooki. Kakati mukole bulungi ebibala gyebiri. Kakati nsaba mukube mu ngalo ndaba asinza ozikuba bengalo. Mwongere engalo mpulire n'abeeno sibawulira. Muzeeyi ali mu saati ya cheki kisooka ojje kankusige muzeeyi ono akubye engalo ne zisinga ez'abavubuka. Kakati njagala engalo za muzeeyi eno yonna ligase y'akato muzeeyi. Zino yitira ddala wano Oweekitiibwa Honorable Geoffrey Lutaaya naye ategase engalo. Oweekitiibwa Katikkiro bano saagala babugumye entebe watuukira watuusiza obubaka bw'okulokola ku budde. Sebo tukwaniriza ate era mumwongere engalo bannange. Mubaka w'e Kakuuto waawa Sebo tuusa obubaka Katikkiro yatudde dda naye tuli mu kanyomero k'abakulembeze eri olukuŋŋaana luno osiibule ne munywanyiwo omugenzi Paul Katolo Bwama. Oweekitiibwa Katikkiro, abataka famire y'omugenzi Katolo Bwama n'abantu ba Mukama mwenna Omukama mulungi ekiseera kyonna. Bannange mbeebaza okujja okubeerawo okulinnyira
ebigere mugenzi Katolo Bwama. Nze ndi omu mu abo abaakolako naye nga yali mukama wange. Era ebintu ebimu bye tukola yabituyigiriza nga ali wamu ne omukulu Abe Mukibi ne muganda wange John Segawa ne Aunt Mario. Era nga gye tugenda yonna tubenyumirizaamu kuba baatuwa okubeera nti tokkiririzaamu. Baatugambanga nti musobola, tebabalaganga nti temusobola. Kuba nzijukira olunaku Mwami Senkubuge bwe yaŋŋamba nga tuyimiridde ku stage ku Pride Theatre. Baali bangobye ku stage olw'okuba nawanika omukono ne mbagamba bannange mulese abantu abo ffe temutuwadde chance nga tutandika okuyimba emitozi. Ne mbagamba muwadde abantu abo mukisa neffe abamanyi temutuwadde mukisa. Ne bagamba fuluma wabweru. Mba fuluma wabweru. Omwami Senkubuge oyo n'omugenzi Katolo Bwama ne bagamba twagala nnyo abantu abekkiririzaamu temumugoba. Kale tukuwadde eddakiika 2 olinnye ku stage olage ky'osobola. Nenyimba ku stage nenyimba nenkunkumula ennyenje. Naye omukisa ogwo gwapebala kuba abantu abo baaliwo. Nsaba omwoyo gwe Mukama aguwummeze emirembe. Tulina ebbanja ffenna lyakwagalana, kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana ffenna kituyamba, ekirabo mwongere. Tulina ebbanja ffenna lyakwagalana, kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana ffenna kyekitugatta, kyekiraga nti Katonda. Kale kyuka eri akuliraanye omugambe ddala Katonda ali wamu naffe ate ffenna atwagala. Mukwateko mu mukono omugambe essaala gye ndabiraga nti ogenda kuba mugagga enja. Kati kandaba agenda okuba omwavu. Ssebo Katikkiro njagala kubali wano tulabe wanika omukono bw'oba oyagala Katonda kukolera ekyamagero obeere mugagga. Katikkiro njagala olaba abantu mu Buganda abaagala obwavu n'abaagala obugagga. Bonna nsaba abali wano abaga nti naffe twagala Mukama Katonda atukolera omukisa tubeere bagagga ate tubeere ba mukisa. Kati mwenna mwekubireko mu ngalo. Oweekitiibwa Katikkiro nsaba nziremu okwebaza Haji Abe Mukibi ono. Nsaba mwongere engalo. Eriyo ali wano ssebo Oweekitiibwa Katikkiro nga tabeerangako yadde mwaziinyi, yadde mukubi wakadde ku Kereziya. Naye ssebo Mungu okusitula n'akufuula Abe Mukibi ono bw'ali, naye ne weetoowaza eri abantu. Ekyo nsaba mukikubireko mu ngalo. Abantu ebimu ku bye twandestimatinga gwe mukwano. Abantu okubanga bakulaga omukwano naawe n'obalaga omukwano kye kimu ku bintu by'obukkiriza nti okkiririza mu Katonda. Kubanga eddiini zonna zigamba love your neighbor, yagala muliraanwawo nga gwe bweweeyagala. N'olwekyo okwolesa omukwano n'oluganda bye bimu ku bibonero eby'obukkiriza. Nsonyiwa mukadde wange ninga ava mu sipiiki. Waliwo omusajja lumu yali asaala ng'alina gw'abanja. Alina gw'abanja najja n'amukonkona naye ng'ali muswala ng'ali wakati. Bismillahi rahmani rahim. Naye oli naggulawo omulyango ati. Kaakati omusajja nga tayagala kuva mu swala ate ne gw'abanja tayagala adduke. Kyava yagira alhamdulillahi rabbil alamin namuga Kaweesa nkubanja wandibadde to Kaweesa togenda. Kakati ekyandibadde ekituufu yandisoose n'ayimiriza eswala n'abanja Kaweesa, naye yayagala byombi ng'ayagala okuga Kaweesa yakonkona ati ng'ali mu swala. Kyava muga nti obadde ogamba otya
badde nzize kati ono ng'ali mu kitundu kyakubiri kya Kaweesa nkubanja alhamdulillah. Kaweesa togenda, olina sente zange, sente azaagala ne swala akola ki? Conrad Sokojje saabu ono ekuubwa naye tunaabikola tutya? Gobeere mato ate obeere n'omwana munnange, ebitiibwa byebyo. Muganda Kato bwe yali tannafa, ebigambo bino bye bimu ku bye yaŋŋamba. Kato yayagala nnyo abaana be, naye Kato ate yayagala nnyo omwana we. Kati seewuunya bw'abanga Conrad ono badde simumanyi na kuvaamu sipiiki nkambwe bwetyo, kati Kato atandikidde ddala okukomawo. Mwenna n'abali ewaka ndowooza mumpaako obujulizi. Conrad has been a shy man, naye kati ate Kato mulaba akomawo. Conrad n'atuuka okuŋŋambira wano nti ye ssebo monarchist si Republican. Ebyo bigambo bya Kato byennyini. Nze nga ndi ki? Republican. Kituufu. Naye nga Kato ki? Monarchist. Naye nga Republican ne monarchist baagalana nnyo. Era nga Kato alina byagaana gabino ebyaffe tojja bitegeera ng'oli Republican fe ba monarchist. Kato ku kintu ky'obwakabaka nga olaba amaziga ge, lwaki batujooga? Omuganga Kato kakkana nedda, bino byonna byasangawo ebiki? Ebyaffe. Kati bwe mpulidde Conrad ono Saabwe Lubwama ng'awera nti ye monarchist, ne mmanya nti Kato akomyewo. Njaba mumwongere engalo. Kati Kato nkola ki? Kato mu kwagala ennyo abaana be teyabajuzanga. Kato yakwata akawunti ye, bino nno bye mbaganja mubiwulirize. Kato Lubwama nga mubaka teyali siginitole ku akawunti ye ya ssente, ate yali ono. Naye nze ekyo nga nkikola ntya bannange? Kato yakwata akawunti ate omwana nga yeki? Kati bino bye mbamenyerako ng'ate ono yasayidi ng'ate Kato yeegayirira ono waayi Conrad onompa ku ssente yombeeredde ki? N'obasangaga Kato yeetwala ne mutabani we nti yamummye ssente n'amuga gwe taata ssente naawe yitirizo zigaba. Naye ng'eyo laavu ne trust, meaning Kato yapasinga ono ligasi ye automatically. Akati n'akakwata n'akakwasaani. Bwe namugamba ekintu ekyo nanga nsereko nno munnange, nga nze nali naawe wataatawo ngaga nti munnaye taata wange otuuse ti nanga naye kankwata akati nkakole ki? Abazadde temweraliikirira kusembeza abaana, mubasembeze naye mubayigirize nti omuzadde abeera muzadde. Omwana tayisa lugaayu mu kitaawe oba nnyina. Ennono zaffe kyekyo kye zitusomesa, naye ekyo tekijjawo laavu wakati wa muzadde n'abaana be, kubanga kkiriza obagaana akabonero kokka ne Saara Katonda gy'asinga okukkiriza ye Saara evudde okuva omwana eri mukadde we n'okuva eri mukadde we okudda eri omwana we. Bino byonna twandibyogedde, naye nze ekimanyi bulungi ekyandisinze okuluma Kato singa Kato ye yasooka okuziika abaana be. Bino byonna tubyogerako, naye Mungu yagerera Kato, Kato n'asooka abaana be okufa. Teri kiruma muzadde mu nsi nga kutunula mu ntaana yaani. Ekirala, Kato yali mugatta w'abantu. Mbalaba ab'ebibiina ebyenjawulo mwenna muli wano, ab'NRM, aba NUP, aba FDC, aba DP, aba Solidar Democratic Alliance, naffe aba Revolutionary Front naffe tuli wano, ate nga tuli bakambwe nnyo.
kubanga obukambwe bwaffe bwo buli bumu bwegezaako tuyisaamu amaaso otuwulire bwe tukaluba tetumirika. Era twagamba abantu okuva edda n'edda nti gye tukoma okubaagala naffe gye muba mukoma okutwagala. Naye bwe tubaagala ffe ne mutwanukuza ettima naffe mujja kutulaba bwe tufaanana, tuli bakatoso atumira tukambaga. Era kyekinsanyusa okulaba banywanyi bange nga bali wano. Guno gwe mukwano gwe twagala. Bajjamu ebyobufuzi bibaawo naye ne biggwaawo, naye ne tusigaza omukwano n'oluganda. N'olwekyo tetulina kuteekawo mbeera yonna etufuulira ddala nti tuli balabe, nti ono tayiza kwata mu mukono gwa mulala. Kaati kato yalina enzikiriza ye, nga nange nyina enzikiriza yange. Nze ndi musajja musiraamu, era Katonda namugambanga nti lakum diinukum waliya ddiini, sigaze enzikiriza yo nange nsigaze yange, naye tusigaze oluganda n'omukwano. Ng'era bwe kiba kituuse nga waliwo edduwa oba ensonga yonna nga Kato yasookawo n'akujjukiza jjajjaawe Ssebwalunye yali omujjungute, ng'agamba bwe muba musoma edduwa naye mumuteekeko, nga yasituka n'agamba erinnya siriwulidde, nalyo mulikole ki? Bw'oba oyagala ekirungi mu bulamu kiwe omulala, omulala muwe omukono omugabe. Ffe tufaanana bwe tuti. Mbeebaza nnyo abantu abazze okujjukira omugenzi Kato Luwama. Kitegeeza mulaze nti mmwe mikwano gye ddala, abatamuvuddeeko mu bulamu, abatamuvuddeeko mu kufa. Temuzze wano nti mulina sente ze mwagala, tetuzirina. Ekibaleese wano tetulina bifo bye tugaba, tetulina kalulu ke tugaba wano, tetulina nsonga yonna gye tulina ku mmwe, wabula Mungu kinaabalage nti mukole emikwano, naye mumanye nti bw'otunula mu phone book yo gikebere, omanye nti singa bakugambako nti ekigambo kiguddewo ekitiibwa Katikkiro, oyinamu bameka abasobola okweyimirira. Naye embeera ya kati wano ani kw'osobola okuteresa ekyama kyo? Omwami ono yakiyimba, banka y'ebyama byo gikuume ki? Abantu obalaba, era waliwo omusajja omu Ssebo Katikkiro yagenda eyo nga musajja mugagga. Haji Kanyebwa nkusanyukidde okuva e Butambala, jangu otuule eno. Kanyebwa wayagala Kato, bakubireko mu ngalo. Ono Kanyebwa basajja ba UPC badda, genda wetuulire UPC. Naye alabika yasala mulabi awanika kigalo kati. Oba lwaki temunywerera we muli? Mumuwe engalaagi Kanyebwa. Kato yali wa DP ono wa UPC oba bakwatagananga batya? Mu kyonna mbadde njogera ku mukwano. Omukwano, omusajja agamba njagala kumanya mukwano gwange omutuufu yaani, saamuwulirizeewo nnyo wano. Akwata asala embuzi, akwata olugoye alutonyezaako omusaayi, agenda eri musajja we gwe baga nti mukwano gwe nfiira bulago, amugamba dde nnyina ensonga gye njagala okutuusaako, Ssebo Ssebwato, njagala okutegeeza nasse omuntu, naye kino kiri wakati wo nange n'Allah subhanahu wa ta'ala. Tobaako gwokola ki? Omusajja ng'avuga mmotoka ng'agamba kambeeko ow'enkyama. Bwe yakyamako mu kifo agenda okukomawo enkeera ng'asikaali ku lujja amugamba muzeeyi ate ki ekyabaddewo? Ng'amugamba nti kiki? Byempulira bwe biri oba nedda? Ng'amugamba kiki? Tigenda eyo munda buli omwana akugamba. Ng'ayingira ng'asinkana abakozi be nga bamugamba muzeeyi kiki ekyaguddewo ng'otuswazizza ku kifo?
factory yonna abantu baagala kgenda baga nti wasaddaasa omuntu agenda okuddayo ewa mukyala we, omukyala we yamusanga asiba bintu ng'amugaa kiki ekikuddewo, ng'amugaa mwami siyinza kubeera na muntu asaddaako abantu ngenze. Nti ate kiki? Nti Ssebwato yatugambye wassa omuntu. Omusajja ng'ayita abantu bonna ng'abagamba dde mbayita mwenna mbategeeze ekyanguddeko. Abakozi bakuŋŋaana, ekyalo kyonna kikuŋŋaana ng'agamba dde nsaba mumperekereko. Tye sasse muntu wabula nasaze embuzi eno n'engiziika wano nga gye nawaddeyo nga saddaaka okumanya ani mu mmwe mukwano gwange asinga. Nayise Ssebwato ono ne mugamba kino kiri wakati wo nange na Allah, naye ne muteresa ekyama nga mugaye nti nasse muntu, mbadde nsaba tusime. Ne basima ne bajjayo embuzi, n'abagamba nasaze embuzi naye kye nabadde nnoonya ye mukwano gwange gwe nsobola okuteresa ekyama. Ono Ssebwato takyalimu abo. Olwo Ssebwato yakoze eki? Mbadde mbasaba mwenna wano we muli mufuneyo engeri gye mugezesa ku Bassebwato, muterese ekyama nga kizito. Olwo otandike okwawula. Funayo omuntu omugambe njagala okutegeezaako bammanja naye ntegeezezaako gwe wekka. Ssenkubuge ojja kuwulira. Abantu ojja kuyita mu kibuga nga baga Ssenkubuge mumulaba kuwuuba masuuti. Babanja oyo n'ennyumba bagenda gitwala. Beebo be muteresa ebiki? Nzirayo ku nsonga y'omwami eno. Banka y'ebyama byo gikuume buki? Nsaba Katonda muwe ku ngalo z'omwanguka kuba yabirabira wala. Ojja kufa nga wateresa omufutu w'ekifaananyi nga yakiraba ng'olimu X-ray, aggyeyo ensundo yo mu mugongo agiraga abantu abagaye nti abadde yeemoolera bwereere. Omusajja yali yalwala dda. Abantu tusisinkana naye mwawuleemu nti mu buli lugendo si nti buli musaabaze gw'osanze afuuka mukwano gwo. Nsaba buli alina essimu wano agiggyeyo ogitunuleko bw'oti muggyeyo amasimu gammwe ababbi be twasoose okugoba wano. Simu mulegezi kweka mbuleega wano tewaliiwo babbi. Katikkiro waali siwayinza kubaawo yadde mubbi yenna. Tunula mu kigambo ekiyitibwa phone book olabe abalimu. Yamanda Boda, Sula Biwata, Kalevu w'ennyama, Rebecca Jingo w'ebirango. Kebera ebintu byonna. Kakati njagala onsigiremu abantu abawe oyinamu abantu nga 100. Naye njagala nkubuuze mwaba 10 bameka boyinamu ab'omugaso. Naye ne bakusanga mbu essimu erimu ne password otereka biki? Tojjaamu password yange eyo. Nina bye saagala olabe. Naye nga biki byotereseemu? Wangi? Mutereka content. Naye nga byotereseemu tebulimu basobola kudduukirira. Ssebo Katikkiro nsaba okwebaza nti nalina Kato nga katanjagala nange kyekyo lwaki namwagala. Singa Kato yali tanjagala nange sandi mwagadde. Kubanga nange nfaanana Kato. Bw'oba tonjagala nange sikwagala. Bw'oba onjagala nkwagala nnyo n'empitawo. Kakati one good turn deserves another. Eriyo asobola okuba engalo nga talina mikono ebiri. Nsaba buli omu akubise engalo omukono gumu tulabe bwe musobola okuba. Kakati njagala okubakakasa nti kiteekinga emikono ebiri okuba ki? Era mukigezeeko awo mulabe. Ndowooza mukirabye. Ssebo Katikkiro njagala okutegeeza nti Kato yali ayagala nnyo eggwanga lye.
Katonga ayagala nnyo abantu be. Era Kato yatuuka okumbuuza nti naye bwe nteesa mu Luganda wano mu Paalamenti bankola ki? Ne mugaa Kato munnange, mu byenjagala okola ekyo tekiriimu. Newankubadde oyagala n'agamba onkugira nnyo ne mugaa nkugambye. Kubanga bagamba nti ssetteeserezo lino bateeserezaawo mu Luzungu. Ne mugaa singa ekyo wakyagala wandikiise mu lukiiko bandikukkiriza okuteesa mu lukiiko. Naga ye lwaki si gye nakiika? Ne mugaa abantu baasiima obakiikirire wano mu Lubaga. Nsaba abaloozi b'e Lubaga mwekubireko mu bugalo munnaye tubeebaza. Mwe mwatwazika Kato. Naye Kato nga tannafa yagamba abaasonda ssente z'omutima mulundi gumu nti bannaye nkooyo okunnangira. Ne yakuwa ebibiri n'agamba omutima gwaffe oguwogganya nnyo. N'agamba egayiridde muwandiike mu kitabo mbaddize ssente zammwe. Waliwo omusajja yakuba essimu nga tuli naye n'amugaa Kato. Ate Kato yaddangamu essimu. Gwani? Kize gundi wano tukooyo tuwogganira. Omutima onaatera oggwabya. N'amugamba musajja gwe kima ssente zo wano wennyini. We ssente zo wateekayo mmeka? So oyo Kato wammwe. Kato mugazi. Kato munnakatemba. Asi munnakatemba munnabyabizannyo. Kubanga Honorable Hillary Kiyaga agambye nti mulina ekintu kye mukola ne kiyinza obbadongowaza. Nenga ati omuyimbi baba bamuyita muki ayawukana ku mudongo. Omudongo yawasuna ennanga. Yayimba nga tamanyi byayimba ye mudongo. So temukola ebintu ebiyinza obbafaananya abo abayimba bye batamanyi. Twagala bano ng'omukulu bwe yaleeta ensonga ya copyright ffe tujja kugiwagira kubanga eri mu mateeka. Ekisembayo kye njagala okubagamba kiva mu kagero ka Kabaka. Yali Kabaka nga mugagga. Sigenda kubanyumiza lugero lwa Asaadu Mwalumanja ku luli n'embaga ndirunyumya ku lumbe. Kati ndirunyumya ng'ono amaze okuzaala abalongo. Njagala mubeere nga mudda buli kaseera. Kabaka oyo yali agenda okuyigga. Bwe yagenda okuyigga ng'agenda ne Katikkiro we sebo sitegeeza gwe taata. Naye abantu buli bwe yatambulanga naye abantu ababi bawuliranga bubi ne baga lwaki agendanga naye ettima n'ennugu. Ne bagamba omusajja ono tukola tutyo mujjawo. Mungu n'agezesa omukulembeze oyo n'obulwadde obwa kkookolo ye kansa. Abasawo bwe bajja ne bamugamba okuwona tulina okutemako engalo. Abasajja ne bagamba omukulembeze owaffe tatemwako ngalo. Katikkiro kyava ayimirira n'abagamba nti abasawo kye bagambye nti tuba tukola. Bano abaali baliraanye omukulembeze ne bamugamba twagamba dda kuba yandigambye waakiri batemeko ezize bazisse ku zizo byagendera awo. Naye ogenda okufuuka ekiwuduwudu gwe omukulembeze waffe. Omukulembeze mbunyiivu n'agamba Katikkiro baakuŋŋamba dda nti oli musajja mubi, genda mu nkomi. Ne bamukwata ne bamutwala ne bamusiba. Obulwadde bwe bweyongera nakkiriza ne bamutemako engalo. Bwe baamutemako engalo n'awona n'addayo okuyigga. Ku luno yagenda bwomu nga takyalina gwe yeesiga. Bwe yagenda okuyigga n'asisinkana abasajja abasezi ne bamukwata nga baagala omusaddaaka. Bwe baasindika kabona waabwe omwetegereza bagenda omutunulako ne bagamba ono wa kisiraani taaliike, genda. Bwe yaddayo mu bwakabaka bwe abagamba mwenna mukuŋŋaane mujje mugende muyimbule ne Katikkiro oyo mumuleete. Katikkiro baamuleeta akankana nga leero banzise. N'abagamba mumuseeko mu ntebe ye atuulewo annamulireko. Musajja ne babuuza ate lwaki.
kyava abagamba nti Katikkiro ono kye yaŋŋamba kyekyali ekituufu. Yaŋŋamba bantemeko engalo, kumbe Katonda ayita mu ye okunsaasira. N'abanyumiza nti abasajja be nasanze babadde bagenda kuntemako omukolo, babadde bagenda kunsaddaaka, naye bwe balabye nga siwera ne bagagenda. Katikkiro kyava yatunuulira kabaka we n'amugamba nti nange kabaka weebale nnyo kunsiba tye, kubanga nali ŋŋendanga naawe okuyigga. Bwe batandiridde ggwe bandiridde nze awera. Kitegeeza okugera kwa Mungu kwa bwenkanya. Okitegedde? Bwe batandiridde bukulembeze bandiridde ani? Katikkiro. N'olwekyo tukkirize Katonda bw'aba atuleetedde okutugezesa mu kugera kwonna, tukkirize kibi oba kirungi kyekyo ekiba ekyaffe. Tukkiriza nti Katonda ye yatuwa kato era Mungu yamutuggyeko. Nsaba obubaka bwange bukome wano, nga buli omu mwagaliza omwaka omupya omulungi era mwagaliza okukola emikwano emirungi, era neebaza nnyo akakiiko wamu n'abaana nga nsaba musituke mwenna abaana ne maama Ani babakubireko mu ngalo abantu bano nga babasiima. Kale mukube engalo ezitazikira paka bwe naabaga nti mukomaawo, mukube engalo, mukube engalo, njagala okube engalo. Maama alina ekipande ekyo, kubira ddala engalo. Kuba engalo nga nnyingi, njagala ndabe oba onootuuka mu nsi esuubize. Kuba bukubi engalo, towuuba ngumi. Kuba engalo, yongera engalo. Engalo ezo tusaba Katonda abasasulemu ekisinga obulungi, awangaale oba wangaala beene ne Nnaabagereka agerekere Obuganda ku lwa Katonda n'ensi yange. Mubeere bulungi.